abo abaali ab'amaanyi era abakolanga ebyobwannaggwano n'ebyo ebyenkizo mu Buganda ey'edda bwe baafa, ate abantu abaali babakkirizaamu baasigala nga babasinza era nga babakkirizaamu wadde baali bafudde. Tinga bwe baakolanga ebyamagero nga bakyali ku nsi n'ebyewuunyisa ensi eno, oba oliawo wadde baafa era emyoyo gyabwe gisobola okuddamu ne giramula, kale kyebavanga babasinza awo be baayitanga balubaale. Era ekigambo kino baakigira ddala ku lubaale oba olubaale. Olubaale lyeggulu, waggulu mu bbanga, era oyinza okugamba nti tunula mu lubaale, kyova olaba nti baayogereranga mu bbanga. Era ne lubaale bw'aba alinnya omuntu okumwogererako, alinnya ku mutwe waggulu, kye tuyita okubandula ejjoba. Balubaale bangi nnyo mu Buganda abo nno. Leero njagadde okubawaako ku lukalala lw'abamu ku bo balubaale ba Buganda abakukunavu. Mukasa ne bye bakola, Mukasa ono ye yakolanga ebyewuunyo, omulenzi omukasa, baamuyitanga omulenzi omukasa. Mukasa ye lubaale ow'ezzadde. Enjogera ezzadde mantegeeza abalongo, kubanga bw'ozaala omwana omu ate awo teribeera zzadde. Abamu bamanyi okugamba mbu twafunye ezzadde ng'ate omwana ali omu. Omwana omu lusigala luyitibwa luzaalo, ate bwe babeera babiri eryo lye tuyita ezzadde erya Mukasa. Mukasa yagaba obweza. Obweza obwo buba bw'abalongo, naye ekigambo obweza kitegeeza emikisa. Lubaale owokubiri ye Musoke, ono yatonyesa enkuba era mumumanyi. Kakati ne tuba n'emirimu, oyo wa ntalo era yamalamu abantu amaanyi bwe baabanga bali ku lutabaalo. Mirimu ye yamalangamu abalabe amaanyi, kyekimu n'ennende era baatabaalanga naye. Kibuuka oyo naye lubaale wa ntalo, Kibuuka omumbaale, lubaale wa ntalo. Waliwo ne Nagawonye, ono nno nga amanyiddwa nga lubaale abaza emmere. Kyova olaba tumuyita Nagawonye omuzzi w'emmere. Nagawonye omuzzi w'emmere oyo omutegedde. Ne wabaawo Wannema. Wannema oyo nno ye yalemazanga abantu. Yalemazanga abantu. Walumbe wakutta oba wakufa, naye Walumbe bwe yatereezebwanga ng'aleeta obulamu, kyova olaba olumu Abaganda bamuyita bulamu. Lubaale bulamu nga ye Kiwanuka oyo lubaale wa laddu, aleeta laddu n'okubwatuka kw'eggulu. Kyova olaba olumu tumuyita Nnyondo. Ennyondo yoyo ba muti n'agusesebbula n'agusuula wali. Bangi nnyo n'abalala boyinza okulowoozaako. Waliwo gwe bayita Nagadya ow'enkumba. Nagawonye namubagambyeko, Nagawonye omuzzi w'emmere. Embuga ye eri Mubanda, Mubanda mu Bulemeezi. Kati ono gwe bayita Nagadya ye yamalanga emizizo n'ebivve mu Buganda. Nagadya enkumba mu Busiro. Bangi nnyo, siyinza kuboogera ne mbamalayo, naye abo n'abalala boyinza okulowoozaako oba naawe boyinza okwongera okunoonyereza n'olabako baabanga balubaale era bakitiibwa mu Buganda eyo ey'edda. Era ababategeera ne Kampega wano babategeera, babamanyi balubaale ba Buganda. Otegedde njogeddekokko ku Walumbe mwogedde, ate Wanga eyawanga enjuba n'omwezi we byali birwana ne bigwa ku kasozi Kawanga okuliraana Bakka wali kisiri kikadde ku lusozi olw'Abefumbe. Oyo Wanga naye wabyafaayo. Waliyo Bakiraalire. Abamu tebaayatiikirira nnyo olw'okuba nti balina bya nnyo bye baakola. Waliwo n'abantu obuntu abatwalibwa okubanga baalinga abaliko emmando oba balubaale. Kati nga Bukya yali muntu naye yakolanga ebyewuunyo nga n'okulangaalanga yalina munne gwe yatambulanga naye nga bamuyita Namukundi. Waliwo Nampuluguma
kiraalire lubaale w'abakerekere gwe bayitanga kitaka we naye yaliwo, kitinda yatambuliranga mu ggoonya, bisimira ki eyo yabanga mandwa ya kiwanuka yalamuzanga omukyula, n'abalala bangi nnyo nnyo boyinza okulowoozaako, siyinza kuboogera ne babalayo. Kakati tandikira awo naawe oyongereze ku kunoonyerezaako n'okumanya. Entungo y'omugole tebeeremu n'emala omuzigo mu mpomerero, naye ekitabo kiyitibwa Olulasangeye. Kino kyegulireko okyefunireko naawe ate otegeere olulimi lwo, omanye obugagga bw'olulimi, obugagga bw'olulimi. Kale ngenda kubifuula nnandekererwa nga embaga yanjiwe, sigenda kusukkawo wano, ngenda kubasiibulira wano. Omanyi munnange kalinga katale ow'emmeme enkankanyi takatundamu, ate munnange gulinga muliro ogwota ogwesamba. Kale ekitabo kyekyo oyita ku 0781 599 343 weegulire kopiyo $10,000 n'ebitabo ebirala weebiri, Olulasangeye, effumbekero ly'ebisoko, bassekabaka b'ensi muwawa, waliwo olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi. Bigule ebitabo, beera nabyo, abaana bagulire bayige basome, abasomesa mubigule mubiteeke mu library z'essomero oba ez'amasomero gammwe, abaana basome banguyirwe, n'abasomesa bibanguyire nga basomesa abaana olulimi Oluganda. Ngenda kukoma wano, ndi ku 0781 599 343. Nammwe abaagala okubagata ku WhatsApp group mwensomeseza muyite ku eyo +256 781 599 343. Kale abankuumire.